ayitibwa Fred, omulala ye Mugisha Robert ya Nigeria, abadde omusuubuzi wa gold gwe babba bamubba sente ziwera ddala emitwalo 3 ejja dollars kumpi we bukadde 8 obwa Uganda nga bamusuubiza nti bagenda muguza dola. Era ono Wabwire Fred yeeyita lawyer nti yagenda omuyamba okola transactions zino eza dola eza gold. Oluvannyuma ono bwe yali azzeeyo ne bajingirira ebipapula ebyali biraga nti actually bamuweereza gold we nti bamuweereza ne bwe yalinda nga talaba gold kwe kujja era twagenda okuzuula ebipapula nga bijingirire byatandika obabanja. Ono ayitibwa Mugisha Robert najja ne yeeyita nti ye lawyer